Abaddu ba Allah bakeddeko ewa Kasozi Ekibule okwetaba mu kusaala Eid Aduha. Ebyawandikibwa biraga nti nno Eid twagiwayo kubanga tuddiza ku bantu ebira ddala ku Nabi Ismail gwe bali balina okukola ki okusaddaaka naye omutonzi n'agamba omanyi tujja kusaddaakamu ekisolo instead. Kaakati tuba tusaddaaka abasinga balowooza tubeera mu kusaddaaka bisolo okwejalabya naye osaddaaka oba osala ekisolo nga mugenda kugabana n'abantu abateesobola. Mpulira bulungi kubanga tekisuutako okimanyi nti okuva mu kisiibo kino okudda mu kisiibo ekiddako Mungu akuwamu obulungi era akusonyiwiramu ebintu bingi ebikyamu. So nsaba ya Allah atuwe obulungi mu Eid eno atutaase ebikyamu byonna ebirimu. Tunyiikire okukola tunyiikire n'okusaala tusabe Allah atukyusizeemu mu mbeera eno gye tulimu. Eno ebyokwerinda bibadde binywezeddwa okwetooloola omuzikiti gwonna. Okusala kwetabiddwako jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasim Nakibinge, Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Galabuzi n'abakungu ab'enjawulo. Allahu Akbar. Sheikh Hamid Tamusuza yakulembeddemu okusala ku muzikiti guno. Olunaku luno olukulu twogedde ku lwa Arafa nnyo olunaku luno olukulu nnyo lwaki n'agamba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbu ma min yawmin ahabbu ila Allah teriyo lunaku lusinga kwagalibwa eri Allah nga yawmun nahr ng'olunaku lw'okusala. Akuutidde abasiraamu okulabirako jjajja Ibrahim mu biseera nga bali mu kugezesebwa. Okubeera omukulembeze omulungi agobererwa nga nawe oyagala abantu bakwagale nga tebakuvuma. Kola Ibrahimu bye yakola, Katonda ng'akugezesezza. Katonda asobola okukugezesa mu ssente, asobola okukugezesa mu bufuzi, asobola okukugezesa mu bakyala n'abantu b'okulembera. Katonda yakugezesa nga gw'olowooza byakusaaga naye ng'akugezesa bugezesa. Yamugamba nti wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Wano abasiraamu bakubiriziddwa okusaddaaka ebisolo ebituukiridde nga tebiriiko bulemu bwonna. Kulowooza nnyo ku muntu omulwadde yebutuuka n'okuwa ekitiibwa ensolo endwadde okukatisaataakanya olw'obuzibu ebeerimu. Ekyo kituyigiriza ne mu ngeri endala okunyweza ensonga z'ebyobulamu. Omumyuka wa Katikkiro asooka Oweekitiibwa Twakawaase yasomye obubaka bwa Ssaabasajja. Ng'akiwa ekibiina kya Nabbi waffe Muhammad. Abawa obudde okukozesa olunaku luno okwewala omulugube. Omululu obutassa kitiibwa mu ndowooza z'abantu, empalana n'obukyayi yekana luzaala w'okusikattira mu kulaakulana kw'ensi za Afrika. Bino tusobola okubyewala singa twegomba mu bwesimbu olugendo lw'enkulaakulana olw'ensi endala. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Galabuzi atabukidde abasuubiza abasiraamu kyokka ne balemererwa okutuukiriza ebisuubizo byabwe. Twafunako ekiwandiiko ekitutegeeza nga ofiisi tebatuwadde hijja 30 mu ofiisi yaffe. Ne wayitawo ennaku ate ntono oli n'agamba ndi akati ate ezibadde 3 zisigadde 2. Bategeeza mu butongole wane waffe tetugezesa. Bw'oba otolana naffe tetwagala kutegeeza abantu baffe nti bawadde hijja ate bagende ate basanguddewo muto okubeera abeesimbu. Bw'owulira ng'oyagala tuwa hijja beera mwerufu. Bw'oba tebali bwerufu totuwa lekayo. Sabbiiti eno amasomero gagguddwawo okutandika olusoma olwokubiri wabula abazadde abamu tebannafuna busobozi buzzaabo baana ku masomero olw'ebyenfuna. Supreme Mufti wano wasinzidde n'asaba abakulira amasomero okugumiikiriza abazadde bakkirize okusasula mu bitundutundu. Wabanga olwa $1,000,000 oli waleeta 5 waleeta 3 kkiriza omwana asome. Yeebanja mpolampola taamu enagwerako $1,000,000 abeere ng'agimazeeyo. Naye sisitemu yogamba nti zero balance mubeere nga abali mu Uganda ebizibu biraba abantu baali bakolera ku nguudo baali bakolera wano wali naye abasinga baasanyalala ate balina abaana mu masomero. Okusala kuno kwetabiddwako bannabyabufuzi ku mitendera egy'enjawulo. Bano balaze obwennyamivu olw'engeri omukulembeze w'eggwanga gy'alonzemu olukiiko lw'abaminisita. Tewabaddewo bwesimbu na mazima eri Appointment Authority nti mu kabineti ennamba ey'abantu 3 n'okusoba ne ba state minister 6 abasiraamu batuwadde ebifo 8.
obwo buba bulyazaamaanya eby'abasiraamu ng'ate bakozi bawa emisolo n'okugabanako ekiyeggwanga. Okusala ebisolo kwakumala ennaku 3 nga kukomekkerezebwa ku Lwomukaaga lwa Ssabbiiti eno. Wanashkuruhu shukran